Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Era nga yona gyosinzira okubanga otulaba ne Mwami Frank Gashumba. Tukomyewo naye era still okwongera okutanya ensonga. The main key point yali issue y'abavandimwe era ngeno of course twa receiving the comments mpitirivu nnyonnyo nga mugamba nti muwagala yongera okulambulula nga muno mulimu abasubscribing ku Banyarwanda abazaaliddwa Uganda, which is Bannayuganda, of course baba Bannayuganda fule nga bagamba nti IBRAH komyawo mwami oyo ayongera okutulwanirira because abamu kuffe tuli eno tetuyina voice, so is our voice. Abamu ne bamuregardinzeko of course all sorts of names ne nga bawerako ne examples za Bible byetujja okubanga tulaba mu maaso awo. Tusazeewo tukomewo naye ate twongere okuwayamuko naye. Nja kusaba Mwami Gashumba osokobuze ku balungi abatulaba. Tutandikirawo. Abatulaba ne IBRAH mbalamusizza mwebale gyonna gye mukola. Nsiba nti bagamba Monday bwe zigaana gezaako Tuesday bwe zigaana gezaako Wednesday bwe zigaana gezaako Thursday. Message eriemu, don't give up. Abantu bonna betwegomba ku nsi kuno tewaliwo omuntu gwegomba nga teyahasolinga. So message eriemu, never give up, no matter what you do, no matter where you are. Oba oli Kampala, oba oli Masaka, oba oli Mbarara, oba oli Germany, oba oli UK, oba oli New York, don't give up on your dreams. Nobody will write your destiny. Going okuwandiika destiny yo. Abantu bakuyambako buyambi. Checho. Thank you. First things first, of course, last week, this very week actually, olunaku lwabadde lwakusatu. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'alayizibwa ekisanja ekiddako ekimuleading okubanga emyaka 40 afuga Uganda. Era nga buli olukyayongera okumenya ebyafaayo ba president be yaddira mu bigere yali afuzeeko ebbanga eddene yali Milton Apollo Obote Dr. omugenzi abasigadde emyaka gibadde mitono nnyo mulimu n'abamyezi n'abennaku of course bamulayiza wali ekololo ku kisaawe omukolo ogwetabiddwako abakungu bayitirivu ne ba presidents b'ensi za Africa abawerera ddala bangi bingi nnyo of course wabaddewo anticipations ku mukolo guno. This time round Minister wa Information n'abateeseteesa omukolo guno bawandiikira abaali bavuganya ne President Museveni mu kalulu kano akakaggwa nga babasaba bajje beetabe ku mukolo guno nga President Museveni alayizibwa. Teri yalinyeyo wadde n'okuweereza omuntu nti tukiikirire oba gendayo, teri wadde n'omu. Soke tutandikiraawo. Ekisooka nti nakugamba lwinti ajja kulayira nga muga tajja kulayira. Nakugamba as long as akyalina grip ku magye, as long as akyali commander in chief, as long as akyali muyeekera. Museveni mwe mulaba wa mirundi ebiri. Waliwo Museveni aduumira amagye g'eggwanga n'omuyeekera. Nze buli lwayambala jaketi yeye ey'ebibombo camouflage kati mantegeera nti kati we are dealing with a certified rebel omuyeekera Yoweri Museveni. Certified rebel. Kubanga Museveni he's a rare breed. Kino si kyogera nti muwagira. I don't subscribe to NRM. Disagreeing naye ni mu respectinga. Okuva 1970s yalwanyisa Amini n'alwanyisa Milton Obote. 1979 ne bawamba Kampala nga ina Furunasa na yongeri under UNLF. Bwe yamaliriza okuwamba ne bamulonda, I think yali state minister wa regional affairs yensuubira, naddako n'abeera minister wa defense. 1980 n'abeera vice chairperson wa the military commission. Military commission then yali running a government, meaning yali vice president. Era bwe ndaba abantu amucomparinga n'abantu abalala nseka kubanga Ugandans have not cared to read about this man called Yoweri Museveni. Era nze ngezezaako nnyo okuinteractinga n'abantu abaali babaddeko naye mu nsiko abakuze naye. Kati kyenfaayo okumanya yala nnyo okumanya Museveni bwe bukeera ku makya akola ki kyasooka okukola. Working out. Routine yerichi. Yes, kubanga he works out a lot. Yeah. Njala nnyo kumanya alyaki, anywachi. Obyagazo njagala kubirya kubinywa. Njagala kumanya this person atufugidde emyaka 35 nga atakyatutwala.
kikyali ekiri unique lindako ba scholars all over the world abantu abali very unique babanoonyerezaako nnyo okumanya kiki kyakola ekyenjawulo what are they made of ekitulemye unfortunately tuli ku social media tuwemula so omuntu yenna ayagala obuyinza oba omuntu yenna dreaming okubeera leader mu ggwanga muno yalibadde yeebuuza omusajja ono eyakonvinsinga abantu nebamala emyaka 5 mu nsiko ate n'ebiseera ebisinga tiyaliyo mu nsiko yali olova nga atambula mobilizinga yasobola atya okubeeza abantu mu nsiko emyaka 5 ku siyaasa ku siyaasa ku bigambo tewali muntu mu nsiko yasasulwanga of course yeah abantu ne bakuwa enkuba for 5 years ne balumu ensiri ababone bafiirayo bwe nabalabye nga mutusogama mbuno singa enkuba etonnya omukolo ne gufa n'enseka oba abantu bamala mu nsiko emyaka 5 ng'enkuba ebakuba obagamba otyo olunaku olumu gwane kololo wano mu kibuga wakati ate ne bwe yalitonnya etya waliwo provision nti etonnya emenye ebitooke alayirira awalala you are getting me so he's a unique person buli muntu akozeeko naye akugamba atunula longo term kyovulaba mbanjala nnyo okumanya bwakeera akola ki kubanga abamumanyi ne baga nti ebintu biri bisatu ebisinga omusanyusa ku nsi kuno ekisooka olunaku lwamaze n'abaana b'abawala ayagala nnyo abaana abawala nnyo muhoozi oyo amutwitinganga nga tractor talina relationship na muhoozi nga mutabani we relationship gy'alina naye muduumizi w'amagye gw'oli SFC commander era muhoozi wamutuuka mu maaso distance erina okubeerawo n'akuba saluti you are getting me so bintu biri bisatu ngambye ng'amaze ekiseera n'abaana abawala mbu his favorite daughter ye Natasha singa wegenza atambula nnyo naye mbu era bakugabulwa abo omunyiivu ennyo nga teri alala musemberera Natasha gwe batumayo n'amukakanya era bakugaana eggalanga lwe yafa mbu yamala ennaku 14 erwakitula teri muntu amusemberera okugjako Natasha mbu ne mukaluka naakawedde bw'abadde atambudde nnyo naye kati ekyokubiri okimanyi kisinga omusanyusa ng'amaze olunaku lamba n'ente ze ente subhanallah naye nze nti manyi kizitegeeza ku bachwezi amaanyi nnyo mbuzi bagamba muchwezi muchwezi saabagabe saabalwanyi saabachwezi ate certified rebel mubi nnyo kati ekifembayo kimanyi lwe yaguze emmundu n'azitwala ekabali oba kabamba nezipasinga test awulira essanyu nga lyansi yonna kati abaagala obuyinza bo bali mu tasika kasolaga black label bali mu kulya mbizi subhanallah astagfirullah yoyo ontegeera kati tulina okumanya bwazuuka kikyasooka okukola alyaki ku breakfast lunch alyaki kati bagamba yali awezeza kilo 14 n'asala abasawo ne bamuga nti abo oyala okweyongera emyaka 2 ng'okyali ku nsi olina okukka ng'akyali ku ntebe oba ng'akyali ku nsi byombi naye abasawo abamu advisors bawulira cry zaffe baziwulira naye bakozi kiringanga lawyer bwajja okukoleza mu kooti ne bakusiba ne baconvicting ogenda okusavinga emyaka 10 yavuga Range Rover ye nadda awaka n'alinda omusango omulala gwe nodde Lusira so kati bagamba aweyinga kilo 7 uli yasala weight omukulu omuyanga nti omusajja omuyanga nti ali ku intensive workout ne dieting nga bagamba nti omubiri gwa magumba ge tegusobola kuwaniya kilo soka 10 ayino zisala ate abantu bagamba nti yali pressure ya kalulu no position no Museveni pressure gye ebadde kuwona yali walk to work eyabesije ne royalty ye Kayunga eya kabaka eteri kirala Niriamu kubye ntuntu nsibyoka kalulu abadde mu honeymoon kubanga abadde atambula nga meeting abenarem leaders ta campaign nze bwa commissioning engudu bwa commissioning ngutali ninamukono wa yakubide simu ngala yanagabana ngomusajja ngali ngala ila mu 2016 you're getting me so afayo nnyo ku bulamu bwe kyovula buli muntu yabadde kololo mu kulayira bamukebedde covid ne bogeno musinkanite babeera mitanga mmekeri maaso okitegera ndowooza so betwali badde twebuuza nti waliwo brother nge yaŋŋambye nti agenda yagamba nti ba scholars batandike n'okuwandiika ebitabo nga bamuyita Museveni the Great yatuuse yeeyo mbuuza lwaki Makiveri yagamba ekikulu siwa gye wayise naye obuwanguzi wabufunye ekikulu buwanguzi wabufunye emyaka 5 mu nsiko nga tayina foreign aid y'amaanyi n'awamba n'atufugira emyaka 35 that's not an ordinary person kati baganda bange abali mu opposition ebyo tebaagala biwulira
abali mu opposition bonna twali badde tweggalira mu kasenge weakness ziriwa ne mu brainstorming tukola assessment ne mukola way forward ate tosobola nze Museveni bwe mulaba ku TV mulaba kuyiga buli olaba Museveni ku TV nga your intention is to insult him olijja mu insulting nenze kyange kiri kimu kuyiga mukatika nkwe ayina ebintu bisatu byakozeseza ku nze ekyasoose yagambye mukulike akalulu k'empapula kitegeeza waliyo n'akalala kirezo bulwali bubiri neve twamanyako kampapula ate mujjukire ne be bayise age limit ekyankwanzira yali muwanankabirwa ekiboga naye baza ababaka nti mwebale nnyo mwamponyezza luutu endala ng'alinganga agamba mubeera butakiyisaamu kino waddewo pulaani ki b ekira kyeyogedde ku America n'agamba nti yayogera ne President Zuma bagende badeployinge e Libya bayambe ku Gaddafi embunno ennyonyi bwe zinakka wansi bakubaganaawo omu ku omu mbone Gaddafi yadduka mangu mu kibuga kati kyo he ran away in Tripoli kakati bakitegeeza obali lwedde ogenda okukubagana n'Abamerika e Libya Museveni toyinza mujja wano nga tataddewo fight mu Kampala obali enjovu wezirwanira obali lwedde okuteeka amagye gaffe e Libya gwoyo kyotya ebipiire n'akulabye n'ebwayise n'atabizikiza Extra Digest mugoba nsonga tuline mwami Frank Gashumba. This show is powered by Sun Cargo Shipping Company basangwa ku Arua Park 14 Plaza SF01 SF12 ze offices. Ne company nene nazo zikuwe ku birango zino ze MTN za Africell ze Air. Zijja insha Allah. Zikuwe kubanga o trendinga. Yeah. Zikuwe ku birango ebinene. Yeah. Nawo ufune kasente zino company zi UNRA zi URA zi National Water zi umeme. URA. Yes. Bakuwe ku sente. Tugenda kulobinga inshallah. Sun Cargo bashipping emalo kuve China paka Mombasa in only 18 solid working days. Basange kwa Arua Park ku 14 Plaza oba e China kwataga ne mwami Malcolm. Ate abaniski beauty experts bajja kuyoyoto berenga olabika bulungi. Bakola pedicure, manicure nga kutane makeup wakabi. Basange baku MM Plaza omwaliro gusooka ojjo kubasanga FT room number. Atenga aba Roast Coffee Academy bakafuluwa okutendeka ba baristas abavuganya ku mutindo gw'ensi yonna baguddewo ettabi wano enajana kumbi mugwanga Uganda mu Kampala atenga jukira nawe awangalira wali mu UAE bakyaliwo ku Alwada Mola Airport Road bekwate buli kimu kitambule bulungi ranga trainer Tiger yali mu cockpit ya kimala mwami Gashumba lwaki bano abavuganya ne President Museveni tebaze kwecho bwe emyaka 5 mu nsiko mwe temunabakiraba mwogera mwagala transition yaggwadda yaggwadde gye tutamanyi transition za Africa esooka ebeera military leba y'amagye abantu bonna Yoweri Museveni be yali nabo mu nsiko tebakyali mu mainstream ya UPDF tebakyalina command yonna mu UPDF batumwine bakayihura batinyenfuza bamugume sejjusa bonna mainstream ya UPDF yonna kakati commandingibwa ba general abayingira mu NRA oba mu UPDF after 1986 kanchi kulagi CDF Muhozi General Muhozi noza yagayingira 1989 CDF adumire SFC mutabani we noza yagayingira 1997 there adumina military police naye myaka jejimu so kiki enkulaga nti abantu bonna be yali nabo mu nsiko tebakyaswa na commanding abasirikale batano wa kumanyirivu balina kumuru je bakuba successfully kye yakola bonna naba phasing out omuntu abadde akyasigaddemu nga minister wa security ye eri tumwini General eri tumwini and chances ziri 9 ku 10 tamuzza mu cabinet ompulira so kati bwe twogerera abantu abaraninga UPDF bana bato abagala ranks brigade yagala fuka major general ayagala mu promotinga major general yagala fuka lieutenant general bano bakandiho bonna tebali yo mu nsiko. You hear me? Yep. Kakati banaba the transition ya UPDF yaggwa. Tewakyali amuli mining ati muzeero twali mu Kasakairu weeru. Bino byempulya Haji na Dulinga ayogera tebikyaliyo. Abaana bonna abalwaninga amagye kakati bonna bato. Omulala akulira operations za police General Kech yali omunsiko. Lion of Somalia IGP wa police Okoso Ochola running administration ya police ebikwekweto byonna bya Lokech so bana abaana abato bana running UPDF kati their loyalty
teri ku government teri ku nsi gye bayita Uganda eri commander in chief eyabafuula kye bali batunulidde omuntu omu eyabafuula kye bali ompulidde kati oyo akuba emiggo gyonna asanyuse mukomawe ayagala ranka kati CDF muhoozi kati ayagala fuuka minisita ekyo bannaffe tebakiraba kati ekibuuzo kiri nti abaaliyo mu nsiko muyina contact nabo nti nno ate abaraninga amagye kaakati temuyina era teriiwo tunulira abaana abamilitary police bonna tunulira abesefusi bonna bavubuka baki baana bato Museveni bamulabanga katonda bamuyita muzeeyi otegera ndowooza waliwo ka video akadde ka training ennyo nga bayimba tebayimba UPDF Yoweri you get me kati abo be basazeeko Kampala naye mbeegayiridde mulina obuyinza bungi mukendeze ku busungu kikulu nnyo ekyo ku lwokubiri effujjo eryakolebwa mu Kampala ku bannaku basaalumanya teribangawo baakuba abantu emiggo muve mu kibuga mbeegayiridde mulina obuyinza mulina emmundu buli kimu mukakkanye ku busungu kubanga mwali tubulidde nti ne ku lwokubiri si lwakukola kubanga okuva ku ssaawa 11 ababodaboda bambi ezimu zasula mu kibuga abantu batambuza bigere okudda abantu basula mu paaka empya abakunukiriza mu bitaano ontegedde over 500 people basula mu paaka empya ate kamanda ni chief abatakimanyi bano ba general abaraninga ekintu ate nabo abati bakimanyi ba sector commanders abali wansi okibondo it was bad bodaboda ziwerera ddala 2,000 zawambibwa bodaboda abali innocent ne bakuba abasaabaze abali innocent okitegera ndo so kyekyo abantu bano baganda baffe ne mwanyina foomu Nanse Kalembe obuteetaba mu kulayira kwa President Museveni kitegeeza ki kakati omuntu yekka tumi atalirayiddemu ataleetabye mu kulayira okwo yali Bobi Wine to me right Bobi Wine ye yali owokubiri according to electoral commission according to ki to electoral commission naye abasigadde bonna baagwa ani omulala yaliwo sikutegedde abasigadde baagwa so that means nti bana abasigadde abaddirira honorable Kyagulanyi Ssentamu tebalina nnyo kyamanyi kye bagamba bantu are you sure yeah Kyagulanyi alina kyagamba abantu abantu be yafuna 37% n'abaka aweza ababaka enkaaga alina ensonga gyayogeza abantu ate ne there is no way Kyagulanyi jasobola ogende kololo ng'abantu be bali kigo bali mu makomera kitegerekeka honestly yayitewa n'amakage bali bagasazeeko na Dr. Besigye baba atekayo abamajja bwe ddala mu 10,000 ne bwe kyayitagiza omutwalo baguyina nabagamba Museveni ya deploying Somalia South Sudan Central African Republic Congo tayinza kulema ku deployinga mu buli kabuga ke Kampala na kasanitizinga fe kulwe munyonyo batusibidde waka nga tokkirizibwa kujoininga ku buli munyonyo oyina kwetalira waka mu compound n'oko waka n'ensanga tekyalo ekibamu kimutalaba kati emikolo egy'amaanyi gyonna SFC ebeera under bwe kiri waggulu SFC yonna wadde aba SFC military police abapoliisi ababulijjo local defense kati abo twadde tulaba bali uniform naye nga abali mu leeya abalina empiisi olaba omuntu atambula aniigina buniiginyi muno bazinanga ndowooza kati abo be basinga obungi era emikolo we gyawedde banywedde omwenge ku lw'emunyonyi bagumaze mu mabaala okakasa lwaki banywedde kati abakulira intelligence bodies mu Uganda balimba omunene nyinimu bamulima nti muzeeyi waliwo ekitegekebwa eky'amaanyi wala bagenda sabotaginga okulayira there is no way kati balina omulimba abatemere baana bafunye ssente nfa ku baana abayitegese korona ebifa naye n'abali mu operations bayodde ebizimbe bigenda kuyimuka kakati akedi zimolo mwami Gashumba njagala tutunuulire issue ya President Museveni language ye mu 2016 ne 2016 yali hash mu kulayira this time round era language yabadde hash nnyo to the western world mweyasinzidde n'okubalengeza ebyo bya TV okakasa kati oyinza okwewonya kati enkera yabasisinkanye Uganda nsibamanyi politics wanjawulo nnyo nno njala nkusese kati bwe dayogera n'abalengeza Museveni is their strategic ally tewali nsi esinga kwagala Museveni kubeera mu buyinza nga America evuliramu lwaki America
Abamerika bagende Somalia babakubirayo kituufu Museveni yadiployingayo UPDF UPDF etaddeyo sanity mukimanyi amagye gafagali Somalia America government ya America ne UN ebasasula so basically UPDF ekola emirimu ja America wano Abamerika kamba munya byempulya bino mwali mwogera ku mmeri Abamerika era twali tumanyi kaweddemu mubayita mutya Abamerika tibaba na permanent friends babeera ne ba permanent allies ani abakolya kye beetaaga ani ayisawo ensonga zaabwe mubayita mutya kyovola ba ekire Israel okyulya kakati ne Palestine whatever Hamas president wa Joe Biden yagambye nti Israel has the right to defend itself so kuno kuyomba kolaba n'abavuma n'akola ki okwo kwa showbiz private lebanywa akachayi okakasa yes era bwemba buliya mu America tene kya mu bana Uganda abandaba tewali nsi yali yenunudde nga bagwira be bajinunudde banansi mwe muino okwerwanako nitwenunula ate mu abagamba mu America jerwane wan tekisoboka wano bagalawo ki chimbulire tulina amafuta sebo ehoimawo gali mu bilioni meka kali mu bilioni tulina gold kalamojja kati bamusima gw'omugula ndagaye edduuka mu Kampala muno erikola necklace mu gold tewali yena mu exporting nakomawo bukumi ne bamutuseera Museveni ng'akyakola ebigendererwa bya America wano twesabire bbiri okujjako ekyanyiizizza ennyo kye nalabye Kololo nze mu bulamu bwange sirabanga a disorganized event ng'eye Kololo nalabye tent omwabadde ba diplomats omwabadde ababaka ba parliament nga balinganga okwabya olumbe mu byalo eyo ensi gyeva balese obutebe nga n'obumu bukutufu nga n'obumu bwagwa obutebe ne kulumbe lwakitange bwe tutaakozesa bwe wabadde Kololo ne batuuza ambassador wa America ku katebe akakyafu mwala ya American ambassador kwa yadde maaso bonna aba Sweden bonna emabega omukazi ne mulaba nga atadde ensawo ye wano ku vivi bwati kubanga mateeka g'omukyala ku level gyaliko wali baddewo bumeeze bali ko kwateeke ensawo ye ne simuze ne kanotpad katojjuko ekigambo kye nagamba luli Obama bayita the fat cats gakapa agakeera okunywa obunywa amata kati ganywedde amata Kololo twaba bagambye 7 billion kati billion 2 zezagenze Kololo babbi ebyuma nga bivumbeera wano mu Uganda tukimanyi nti wano omuntu asinga okuba n'ebyuma bali babiri Silik Invents ne Steve Jean yep naye ebyuma yadde nga abatunda mu kalakaasa era Saabalwanyi bw'ataagobe bano this is unbelievable nga mu tenti omwabadde ba ambassador nga temulimu wadde ne ku bimuli flowers you get me drive through ye Kololo mbalina okusiiga black and white noza bakoma gisiiga ku mulembe gwa Amini gwe mukolo gw'ekkulu Kololo ebiseera ebyo yali eyina tamaka bw'atyo kyenkulaga genda olabe drive in buno babuyita simanyi babuyita bwe basiiga black and white tebabuyisizaako kalangi so twaswadde nnyo twasadde maaso ga Katonda ne tuswala maaso g'abagenyi ababadde kankibabulire yes I don't subscribe to NRM naye abagenyi be bajja e Uganda babazzewa Uganda n'ekirala yalayira ddi lwakusatu ku Mande ne ku Lwokubiri fe abasula ku Lwemunyonyo nga bali mu kkuba biraka ebyekkubo ekiro n'ekiro ababikuba no bakosa tooki nani aloga Uganda Alex Mukuya ngamba mbu abayindi bawe ku bibologoma wano baloga Uganda wano ku fire brigade ine gwanga lyetaaga kusabira nga bakuba ebiraka ku tooki nkugambye ate siwe gwasoso kirabo olumu nali ngenda Masaka nensanga mu Lwera nga wabomose nga bakosa tooki ez'okusimu okukola wekiro so ate bangambye nti president's office yakibaddemu ekyokutegeka Kololo kati babbye kati bizimbe mulabe bimuka ekiro akatebe kava ya akatebe obwa plastic ya siringi 2 oba 3 akalisimba ku VIP chair ya siringi 13 izo bazibbye twaswadde nnyo ebimuli wadde akamuli ne batasobola na kuwera amazzi wansi awo ng'abantu batudde mu mazzi emizindaalo ng'oyinza okugamba buno bumotoka bukolona mu kyalo obutembeya emumbwa nabirabye ani abantu abo lino eggwanga nze n'olimpamu emyaka 5 nga nze president musigalamu omuntu muno fenna tetudduka ekisooka buli omu nsooka ne mugamba ddeyo mu kyalo mbagamba
emyezi egisooka bakuzaalawa bazaala mu Kampala bakuzaalawa bajjajja waliwa Mityana wonderful ab'Emityana muddeyo abava ku Masaka muddeyo abava ku Jinja abava ku Leggulu kati tulina oteekawo centers kati muno musigale mwali mu kibuga nzija abava ku Masaka tugazetinga Luwera yonna tubamazawo emyezi 2 nga tubasomesa etiketi z'ekibuga abava Engulu north tubateeka Mijeera abava Jinja Mabira ontegeera ndowooza waabalala mbamazeyo ndowooza baweddeyo etiketi kuga mukome mu kibuga nsi ki abantu mu bali nga bakasuka ebikajjo oli naali eryenvu nasula ate emmoloka erisudde mmoloka miliyoni 4 eryenvu lya 5 omuntu si w'abantu gye bawandula olumuntu wali ku Sheraton omusajja ne mulanga afuyisa mu compound ne mubuuza gwe kiki ku muti nagenda okizula yali avudde Lyantonde nga ze ku mbaga Kampala olwokuba yakula bafuka mu faamu eri mu ttale n'abaana amanyi bafuka so n'ogimpamu emyaka egi 5 abantu tebeetaaga demokolasiya bagala services ever after 5 years tulonda ne Gwanda bakusaawa zino kiki ofunye mu kulonda China telonda Dubai tebalonda Dubai Kuwait tebalonda Qatar tebalonda ezo ensi tezikula abantu bagala malwaliro amakuba amalungi amasomero ku lw'emunyonyo ekkuba eryo kati buli stage taxi zataddeko stage ne ku roundabout wene tandika express highway waliwo stage awo nzirabo stage 2 emu evubutuka mulungo endala edda wali ku resort okitegeera so lino eggwanga lyetaagamu emyaka actually omuntu taking over after Yoweri Museveni kigenda tutwala emyaka 10 okuzzawo Uganda ya 1996 mingi nnyo 12 those are 2 centuries kiri kintu kibinga kulwana na mindset look at a young boy eyagula boda yatunda ekibanja kya kitawe ku Tuesday ku Lwokusatu najje Kampala nagula boda ku saa 8 ku 10 nagivugira Kampala road sawa 12 ne bagitwala ati bagitwala mu wanu we yemwayita ababoda wali wegendeza ababoda bwakutomera gwe mukyamu bwe kibeera ate ogwabo bagusalirawo kooti etuula ku saawa 4 banene bajja kunya n'ekitune bagusala tonenya abaana ba boda bano mwaba orient did you orient them ku kye bagendamu omutawona teguli kuba boda n'oguli ku leadership obukulembeze abaana ba boda abamikwano gyange olumu manyi babuuza nti namwe mubira bano naffe bannaffe envuga gye bavugamu twewuunyisa abasefu boda abo balaba bokka nze benninya nemba mu mutima obeera mukkakkamu be bayimira ku bitaala kati bana abate basefu boda bagamba mbu bano badongo bafala mbu wa boda omutuufu alina okukuba ekitaala eri Uganda bwetutuusa Lubyanza alright njagala tutunulire issue ya era still about branding ya Kololo nalabye ezi pull up stands pull up banners nga ka pull up banner obusinga buliko 2021 to 2021 abakoze ensobe yali badde 2021 to 2031 iye si 26 you people the Museveni you are dealing with kati yatandise 2026 kino nkikugamba from authority ali naye kati mwami Gashumba statements zinafuye emitima gy'abanna Uganda ate naze kola kikuba buli amazima nze bw'obanga oyagala amazima mpita bwe batogagala tompita I know what I'm talking because abantu bagala bawuliyeko ebigambo bazaamu essuubi nti 226 wanaabaawo kati awuleta pastor Bujingo abibabuulire neze bawulira reality fe abalaba abatono betuyina kuba twogera amazima nakugamba Museveni taliva mu buyinza na kalulu abantu bakole batya Bannayuganda bakole batya abantu bonna beetaaga enkyukakyuka twetaaga litwiti okumala wiiki nga teri muntu alina simu ye nga mwegalidde mu kasenge mulowooza don't be fooled but there is a single individual asobola okudislodginga gavumenti eno tebakulima mu Bobi Wine ne Nupu ye Dr. Besigye ne FDC jeno muntu Nobati Mao ne DP kyekiriyo okujjako fenna nga twekozeemu omulimu nga bwe yakikola eruweero ompulira tebakulimba don't be fooled mbu omuntu omu mwagamba nga entebe muki mu ntebe kati gwoli entebe kyenayogeranga but they don't seem to listen kati abantu bati bawulira okola otya teri muntu omu asobola kwaŋŋanga seddume ya mpologoma tudiringa n'empologoma
emyaka gye gyonna ng'ettabisolo experience gyekola ki gyeyina. Yep. Wakiwulira? So I'm serious ku kino. And the best person to lecture us about who this person Yoweri Museveni is ye Dr. Besigye. Yali naye mu nsiko. Yeah. Yali personal doctor we. Yeah. For the last 20 years abadde abisanya naye experience gyayina kyovola ba kyagamba ku NBS olumu kyekitwala mu masomero kwe kuyigira ku bannaffe. Bwe kiri yakyogera. Kibawulira abawe mulabu wemuzi. Hukuli ki? Senga neddira wakanga mampa ekikopo kyange ekya chai nga nkinywa. You're getting nobody. Anyway. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne mwami Frank GASHUMBA era nga tumenya mu nsonga ezimu ezibadde mu ggwanga. Of course njagala okuyoza abasiraamu kuyita mu Eid obulungi. Ensi endala celebrating Eid the following day nga South Africa nawalala the following day Dubai nawalala. Nga tuvuddeyo mwami GASHUMBA njagala otyo ekirala nga sula kuvaayo. Jeno Museveni sawa zino bw'aba ali serious with the corruption atandika emyaka 5 sente ze wawa KCC ekole enguudo bakube enguudo ze ba contractinga ze bakola zino enguudo zonna zimulazibo musekati zakola 5 years ago. Lwaki ogende Kenya ekkubo liwalekayo 10 years nga likyaliddamu n'olisangayo amakubo gonna binya. Musajja yagambye nti mu Kampala kati bw'oba tusobola kumanuvalinga binya byamu nga tiwazze eggulo. Wakyegenza nti buli moloka eri mu Kampala eddugala zonna naye nga tezifulumya ekibuga. We should investigate company ki ezaakola amakubo gano agoonoona motoka zaffe. Bangabe zino enguudo z'e Kampala mbu ne woba olujogingirako n'ojogingira we wiiki 2 lwonooneka. Kisoboka. Ng'oyitawo buli lunaku consecutively bw'oti lwonooneka oluguudo. Ompulira gana amakubo gonna ge twapraisingirako Jennifer Musisi. Ompulira sente baziba. Wali baddewo akakiiko naawe sente zaddawa. Bano abaana sente bazitwala wa? Gwotera okuwayako n'abakungukungu bazitwala wa? Gwandaba essaawa zino bw'olimanya bano abantu ababbi sente ze balina mujja kutambula mu kibugu mu Kampala nvuuma nga tanka. Nga tweyogeza fekka. Abantu balina sente. Wano nnyina omukulu omu gwe mmanyi ye sente akusasulira waka ayina ttiirwa waka. Yakola banki ewaka. Yagamba n'okugamba ye sente z'ayina zisobola okwokya tanuulu y'amanda. Nga asibye busibi sente n'ayokya amanda ne sente. Negajja. Abaana banyaze gwanga. Naye bali balaba kaki? Naye nkusesa ki? Mu abanda babanyaze eggwanga bwe mutafeeyo kugenda kusolovinga bizibu by'abanaku abali mu ghetto. Ebizibu byabijja basanga maka gammwe. Kino kankibagamba. Nsi yawa gy'olabanga buli muntu ayagala gula SUV mu kibuga. An SUV moloka element genda up country. Bazivuga wano munyonyo buziga bunga. Bantu babbye eggwanga. Ate ababbye eggwanga lino si ba politicians, technocrats. Kati sente zekola abamanyi abazibbye. Abeera principal accountant, abeera permanent secretary, abeera ba commissioner mu ministries. Be bakwata sente. Do you get my point? Babbye eggwanga lino. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange. Aba Roast Coffee Academy baguddewo ettabi yawe najja nankumiranga bateeka musere batendeka ba baristas abavuganya ku mutindo gw'ensi yonna bekwate. Nawe awangalira UAE bakugamba barista kyeki kibannyonnyole. Bakafulu mu kuteekateeka ebyokunywa ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Byakunywa ki? Omuli ka coffee. Nga kayitirivu nnyo. Bukofi buno obugendako nnyo mwami GASHUMBA. Coffee. Nze njagala ate nnyo njagala nnyo coffee wafu ow'ekinu. Bwe munywa tandikya buzibu. So no w'ekyuma? Actually ow'ekyuma abeera class yakuna. Kati nze njagala waffe era bwe ngende mami wange yamatera omunkolera. Akwata kinu n'asekula. Si yamusekula olaba musekula mami wange akuze sola sekula kinu. Roast Coffee Academy basangibwa awo ku Alwada Mall Airport Road UAE bekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate nga n'aba Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza emali okuva China paka Mombasa, then from Mombasa warehouses ez'enjawulo basange ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF01 ne SF12 mujja okubasanga oba okuba ennamba z'essimu awo. Then gwateekateeka okuba n'omukolo mbaga kwa
okwanjula n'okwagala okulabika obulungi weekwate aba Nisk beauty experts buli kimu kitambule bulungi basangwa ku MM Plaza awo wano mu Kampala mu ggwanga Uganda. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire last week but one and even last week as well on Monday and Tuesday nagendako ku immigration yawo naye nga buli olukya line yeeyongerayo as far as Bugoloobi eyita community parkers awo neeyita ku Waliwo 1 nevaawo neyeeyongerayo line olunkulaga line nekkirira paka nga ku national water nga yeetolola bwetolozi bweti then oluvannyuma enkuba nga yazze abantu bano babula balaga kitalo nnyo nti the most productive age mu Uganda kati eri for export ennaku gye nnyina buli lwempitaawo sigimanyi abaana b'abantu abaana abato abawala abamu ba single mothers abakeera okusaba passports sigumu sebiri nga njogera n'abakulu ba ministry muteekewo embeera nga American Embassy gye yateekawo bw'osaba online ng'oyala visa yaabwe bakugamba ojja kujja ku interview ku ennaku z'omwezi bweziti essaawa bweziti naye abaana b'abantu enkuba yalaba yatonya 2 days okulayira kugenda kutuuka yonna yaggwera ku baana b'abantu abo n'aka akantu akatono era twagala B'Amerika batuyamba okukafixinga guno omusaayi omuddugavu I think tuliko ekikolimo n'aka akantu akatono olwaleero badde ku international omanyi lwaki bagendayo tewali mirimu wano singa tugezaako okwa-attractinga ba investors abali local n'abali international ne ba investinga wano abo abaana bonna tebaligenze ku kyeyo omanyi lwaki babasasula 7,000 8,000 you are getting me so but technocrats bonna mu government kana akantu si kanene put up a system ogamba omuntu bwe tuba situkubidde tojja ekyokubiri bangambye nti companies ezitwala abantu ebweru ze zimanyi okujja ne ziyiwaawo abantu bwe mukitegeera nti company si mujja suspending for 3 months tuseemu banyinaze ekitiibwa waliwo bambi ke nasanga kajja n'amenvu gaako ke kasiibirira omulala ali mu kulya chapati 35 years of NRM we can't even fix that yesu agenda kudda ku nsi kati okyayogera ogenda nakasero katali wano wansi wano ebintu abitundira ku ttaka enkuba bwetonnya omanye omugoyo sorry ekyo awe tuli enzikiza buli wamu ekiro sikitegera kiri mu ggwanga mu kansubire nti omukulembeze kabineti gyagenda okuleeta ku luno eneebamu ku maanyi agakola oba simanyi nti oba bino ebintu omukulembeze babimugamba n'abiwulira face to face it's unbelievable naku fenne ennaku etuluma Mwami Gashumba olunaku lwaleero obadde ne meeting ku internal affairs n'abakulu abatwala internal affairs from the top then kubaddiriraawo nga okyali ku project ya bannayuganda abazaaliddwa e Uganda abafuna engeri enyigirizibwa mu kufuna passport endagamuntu n'ebigwa mu koweryo ng'oyita mu ambulera y'abavandimwe what transpired in the meeting kakati nkedde kukaaba nnaku yange nabo kubanga kiyitiridde continuously baganda baffe abanyarwanda ab'e Uganda abatalina attachment ku nsi gye bayita Rwanda basosolebwa ekitenkanika era tupulaninga okukunga abanyarwanda bonna bajje beekalakasize ku immigration omusajja tabasanyalaze tujja kusaba oba tusanyalaza tukole ki this is unbelievable meeting si yesoose batugamba nti olw'okuba waliwo obutakwatagana between Rwanda and Uganda abanyarwanda b'omu Uganda babeekennenya nnyo mbwe ab'emitala bamanyi okujjawo ne bafuna passport zaabwe Uganda no problem muba vetting oli bw'ajja ne mumudawutinga mu contacting ba elders mu kitundu ekyamukozesa ekintu ky'olulimi teri muntu ava Rwanda n'amala nnaku 2 wanayogera Uganda lwenkola ki lwenjogera nebanyi abantu baffe bakyaba ma passports olumalo gikumanga bakugamba nti naturalizing ofuke munna Uganda naturalization kitegeeza oba osaba busabye okufuuka munna Uganda kati kyembuuza nti bw'abanga ow'emitala ye yasindika wano abantu bafune passport za wano bw'amala okunaturalizinga tafuna bye yeetaaga aba bifuna butereevu so ennaku y'amaanyi waliwo omukyala ali ku immigration awo sijja mwogera today ate oba tugenda ku dedicating ennaku 40 ez'essaala nga tusaba Katonda twazza musango ki
sikerangako kusalawo gwanga lyange tokerangako salawo era tokinako buyinza era tosobola kwesalirawo bajjajjange bajja muno 1922 singa bagenda Angola oluusi nali badde nga ze president waki wa Angola naye omuntu nakuvictimizing olw'abajjajjaabo. Constitution ya Uganda eri very clear nti amawanga gonna agaliwo before 1926 bannayuganda. Ekirala omunyarwanda ne bwava e Rwanda today najja mu Uganda n'akwana omukazi omuganda omugiso bw'omutolo n'amuzaalamu omwana afuuka mu ki munnayuganda. Okitegeera ndowooza. So abantu batufuukidde abantu ku immigration awo. Waliwo omuwala gwe mbaddeyo naye baamuleesa buli muntu kojjaawe jjajjaawe sengaawe ba elders bonna n'abamalayo. Omutumbaavu ali awo ku immigration awo n'amugamba nti anaturalizing. Omuwala oyo bambi yafunye omulimu ng'agenda take genda kupakasa. Kuba kyeyo wano waganye. Emirimu mugibamye ne passport muzikoze eki muzibamye tukole tutya. Ekya mutulangire nti tuli bannayuganda tutambule tukole ki tugende. N'ekino kankibabuuliye teri muntu yali atulwanyisiza n'amalako. Ate tewali muntu banyarwanda gwe bawagira n'atawangula. 1980 mukaluka 1980 Lwakasisi ne group ye ne Lulangalanga bagezaako goba abanyarwanda wano. Abanyani bajoininga Museveni mu nsiko. Nawangula. Wana amawanga gali abiri agawamba Kampala. Bali Baganda n'abanyarwanda. Owulira? That's 1980. Mu speech ya President Museveni gye buvuddeko wano yabali organizing. Linda Konzije 1980. Ebbanga lino lyonna abanyanda badde bawagira yori Museveni. Be bamusibidde ekimyu. Ebitundu byonna ebirimu abanyarwanda the entire Buganda Bobi Wine yagiwangudde. Omanyi lwaki? It was a protest vote. Lwaki tusosolebwa? Omu ku baana bembaddeyo nayo go bamma passport. Mbusimu na Uganda. Ate okulonda bwe kwatuuka bamuweza akakonge k'okulonda. Lwaki mu kulonda mutwetaaga? Fwe tuba tubeetaaga timutukola ki timutwetaaga. Tebabeerawo. Omuntu bwakuma national ID financially ba cripples. Without a national ID togulawo account mu bank tosobola kufuna line ya simu na buli kimu. Bingi nnyo. We don't twagala favors. Twagala entweetinga gye mutweetinga abasoga, abaganda, abacholi, abalangu naffe bantu ba mutweetinga. Kati group eyo eriawo. Kati waliwo group endala y'abannaffe banna Uganda bandi London bandi Germany ndi US abali ku social media okwo. Munna Uganda ava wano n'agende mu America n'alimba nga Museveni bwamukijjanya. Nafuna National Social Security number. Emyaka 3 yena nafuna passport ya America nafuuka mu America. Kasofuna passport ya America oyina rights ng'omuzungu zakola ki? Zaina equally. Ulia nenga walimba bulimbi. Alonda mu America. Kati oyo yali ku social media ganti baganda bagashumba tebalina funa national ID na passports. Kyokka yali katabo ka mu America. Webale nnyo. Gyatazaalwa tasobola na kusustaininga conversation mu luzungu eddakiika emu. Neza azaliddwa wana atalina attachment ku nsi Rwanda. Abanyarwanda bali mu Uganda muno 92% tebamanyi na katuna weeriwa gagitumba. Rwanda bawulira ki? Mpulire. Ate mulimu ebitundu nga kisolo abazungu bwe bagisala ku Rwanda. Ompulira? Bebo. Kyetuva tugamba mumanyi? Batusosola olw'ekigambo kino abanyarwanda. Buli yogera ekigambo abanyarwanda kikupushinga Rwanda. Owulira? Nga baku sidelining. Kano gamba omanyi tuli branding tuyitibwa abavandimwe. Nasanyuse nnyo nti mukulembeze gwa yogedde ekigambo abavandimwe. Simanyi oba bamanyi abantu kibadde kyaddategeeza. That's a big statement. Lwaki? Abanyarwanda abava e Rwanda ne basenge Kongo babayita abanyamulenge. Naye nga abanyarwanda? Yeah. Abanyarwanda abava e Rwanda ne bagenda e Tanzania babayita bahangaza. Mpoze kyakana kino kankitegeeze. Mwe bannayuganda bavako ne bagenda Middle East ne mugenda Europe ne mugenda US. As economic migrants nga bagenzo okunoonya ssente ne bajjajjaffe be bajja mu Buganda muno bajjanga abapakasa bazokola. Nga namwe mupakasa eyo nsi gye mukola ki gye muli. So fenga tugamba bwe tuli brandinga ne tweyita abavandimwe kijja tuyamba hawo. IBRAH oli musajja Muganda. Singa omuzukulu akuze n'owange ng'owange muvandimwe ng'owo Muganda. Abazukulu baffe tebajja kufaayo nnyo kubuuza why are you called omuvandimwe. Wali obuzizaako omuteso oba omulango oba omukyoli lwaki oli mulango. You are getting me. Kyetugezaako okukola. So project y'abavandimwe si ya Gashumba si yaffe y'abazukulu baffe. The next generation. Yes. Twakola study ngeraga nti 92% ku bannayuganda bwagamba nti oli munyarwanda automatically their mind switches to Rwanda because there is a country called Rwanda. Mwami Gashumba njala tutunuulire abanyamulenge
boogera Lunyarwanda. Abahangaza abawangalira e Tanzania era nabo boogera n'abafumbira n'abawangalira mu Eastern Congo wali ku mabbali bonna boogera luki Lunyarwanda. Naye ng'ate gye bawangalira gye bazaaliddwa gye bali abahangaza be Tanzania balina ne radio ng'eyogera Lunyarwanda era comfortably they are living well n'aba Tanzania. Botannaba kumanya abafumbira nabo Banyarwanda. Yep. So ekyokuli branding nga si kipya ate ekikulu mu kyo temulimu kijja kukyuka kalicha yaffe tekyuka tusigala kyekimu ng'omusiraamu we Kenya owe Tanzania owe Uganda mwenna musinza nabbi ki omu ekyo waliwo ekibadde kigamba mu bagashumba abo bagezaako tutematema muntya gwoba olina muganda wo ng'ali Rwanda gy'akolera nobody is stopping him to come to Uganda to visit. Okitege nze nyina baganda bange abali e UK nyina abali e US nyina abali Germany otegera ndowooza balina passport zaayo nesi baganda bange. Mwami Gashumba, you mean even when abavandimwe becomes an establishment mujja kusigala ku culture norms zezimu? Same thing, nothing changes. Nga bwola nkugambye abafumbira Banyarwanda era boyita culture boyita ndi abantu bonna balina culture y'Abanyarwanda mujje abafumbira be basooka. Then Mwami Gashumba, why the establishment for abavandimwe if munasigaza culture norms zezimu n'amanya mujja kusigala mutuuma amanya gammwe initially gemuze mutuuma siba guli so why the abavandimwe umbrella? Anti ulira nkugambye nti abavandimwe olw'okuba tukizudde nti okusuka ku 9 ku buli 10 ku Bannayuganda balowooza nti bw'ogamba nti oli Munyarwanda you become a Rwandan. Kyetuva twagala tukyuke nti tribe y'Abanyarwanda eno eveewo tuyitibwa abavandimwe. Kankuwa example, kankubuza ekibuuzo kino. Ambassador we Kenya Uganda muki? Si muna Kenya. Muna Kenya. Ambassador Tanzania mu Uganda muki? Si mu Tanzania. Ambassador we Rwanda Uganda si Munyarwanda. Nze ndi muki? What's my tribe? Mbuuza gwe. Oli Munyarwanda. Wonderful. Ate Omunyarwanda avudde ajidde ku nnyonyi ekiro. Naye taba Munyarwanda. Abeera Munyarwanda. Kati wa migration abawula atya? Kitugezaako balaga. I know. Abanyarwanda be Rwanda basigale nga Abanyarwanda. Abe Uganda basigale nga bavandimwe. You are getting me? 30 years from today, aba immigration bajja kuba tibalina challenge eyo. Kijja kuba kibanguyira. Yes, I'll give you another example. Abakonjo. The biggest number of abakonjo teri Uganda. Uganda wali 40%, 60 eri Congo, babayita banandi. Same culture, same everything. Abe Uganda bakonjo, abe Congo banandi. Wano baganda bangu baba abe tololo wano baki. Abadama no basamya abali tololo mbera. Tololo waliwo abadama waliwo abasamya. Yes, bayine gwange ddala eriri e Kenya nga ba Luganda. Naye Kenya liitibwa linnya ddala. Ono musajja ono Inspector General of Police Okoso Chola. Yeah. Mujapa dola. Yes, nenga ate the same tribe gyeri Kenya nenga linnya ddala. Yep. Kitugezaako kukola. Mwami Gashumba. Ate tekirimu sitaani. Kati ulira abantu abakikuba bali babiri. Bali basatu actually. Abatamanyi. Wetubali tulaga mbali njala kulaba resistance evudde wa. Ate no teriiwo nnyo. Naye abakikuba waliwo bali naturally ignorant. That is first category. Yeah. Kati waliwo endala Abanyarwanda abali privileged. Nga bo bali mu bulamu bulungi. Bali mu SC. Bo omwana we omuzzukulu we relative we tebamumma national ID tebamumma passport olugimumma nga akuba essimu ebeeremu bwe bana Abanyarwanda banasomera buddo banasomera simaaka owulira kati abo bana basomera entale bwe twogera nti nno babamma national ID bamumma passport agabi muli kuki tikiriyo nze abaffe nga bazibawa owulira kati fe Abanyarwanda betwogerera Omunyarwanda w'Engoma Masaka na Kaseke abanyigirizibwa the voiceless ompulira ndowooza abatalina muntu ali connected kakati abo benkugambye abo Abanyarwanda bali privileged bakirwanyisa kino bafuniramu wo okukiresistinga bafuniramu wa okiresistinga bo balowooza nti kigambo kino Banyarwanda kye kiba surviving sa ate no baloya bangambye kyewunyisa nti Frank abo toyina nabo nabudde kyangu nnyo nabo okusigala mu constitution ya Uganda ne twongeramu ne tribe endala
ey'abavandimwe provision weri ekirala abanyarwanda abasinga okunyigirizibwa mu Uganda be banyarwanda bazaaliddwa mu Buganda era nkiddamu abanyarwanda abasinga okunyigizibwa ku immigration abamiwa passport bazadda mu Uganda batya nze Frank Gashumba I cannot hide to be a Muganda naye baganda bafa abanyarwanda azaliddwa mu Western Uganda ye bwagenda okusaba passport yeyita mugume yeyita munyankole kubanga akulidde mu banyankole culture yonna agikola ki agimanyi. Do you get my point? Yeah. So era ffe batuyita kyakulaganda bwe babayita bagamba abanyarwanda abakule mu Buganda batuyita kyakulaganda mbu tweyisanga abaganda banyinaffe bambala gomesi twambala makanzu kati abanyarwanda bano abali mu kato kolido mutegera ndowooza kizibu nnyo musanga nga yeeyita linnya lya Kinyarwanda bakyusa amannya actually waliwo omukulu omwe yankubira ennaku ezo nenseka n'okuseka ye Munyarwanda naye abaana be bonna amannya g'abanyankole okakasa ye stigma gye bataddewo kati nayogera naye eddakiika 3 naŋŋamba nkubulire Gashumba musore bulijjo simanyi kyemukola kyemuliko. We are not fighting anyone. Uli kati abalala bakirwanyisa ab'emitala abali mu diaspora abali mu diaspora bali eyo mpozi n'abalala batutawanya bali Rwanda awo enamba za 250 muffe tuli Banyarwanda. Yes, who has stopped you? Nze siwagira NRM. I've disagreed with General Yoweri Museveni 1,000 times, but is the president of Uganda is my president. Nkalinga passport eriko the Republic of Uganda. Sina kapapula konna kaliko nsije bayita Rwanda. Sina wadde akataka kenkane simu ene Rwanda. You are getting me? Katonda bwana tuyamba kino kibeera successful. Nobody is stopping Rwandans from coming to Uganda. Wachuli andowooza abo nabo webali ne olubunzi olulaba kasanda ate social media kati bazita analytics bana bakiyita mu luzungu analytics. Yes. Empabu omuntu eri amwali ne blockinga zino ensonga zaffe Banyarwanda be Uganda bw'oba tuli Munyarwanda we Uganda please zivemu tuli ku nsonga y'Abanyarwanda be Uganda saaba Kenya saaba Tanzania saaba Rwanda abaawa abe Uganda. Njagala Mwami Gashumba tutunuulire stigma eno ogikonyeko but stigma is a broad statement and stigma is a huge word. Stigma differing stigma happens in a lot of situations. Tutunuulire stigma mu mbeera eriwo eya tribes eya Banyarwanda be Uganda. Era egenda kuvaawo etya era mugenda kuginogera ddagala ki era biki ebigireeta kati ndi ku show yo nyambye ensonga njijjeeyo tuli mukola ebintu bisatu tuli ku radio tuli ku TV okuwa abantu the history of Banyarwanda. First of all, many Ugandans don't know nti ne mu census ya 1904 batubala mu Uganda. Census ya 1928 Abanyarwanda abali mu Buganda nga basinga Abaganda obungi okakasa twali emitwalo 13 ga Baganda bali emitwalo 18. Omanyi ku kiva Kabaka Wankole yagoba Abanyarwanda mu Ankole omwo Kabaka then Muteesa n'agamba bonna be bagobe bajje mu Buganda. Chovola attachment yaffe n'Obwakabaka bwa Buganda yanjawulo. Teri Munyarwanda yakulira mu Buganda amanyi history ya Buganda atayagala Ssaabasajja Kabaka. Era Chovola n'abalangira bonna batuwasizza. Prince Wasajja mukyala we Munyarwanda. Prince Nakibinge Bakalifani bonna nakugamba nti Abanyarwanda munyu teri agukombako n'atadda. You're getting me? I get your point. So tumaze wano myaka na bisibo. Ne Mwami Gashumba tuli wano myaka na biki kati ekifonga kisolo bakitema ku Rwanda. Waliwo mukwano gwa musajja w'isolo yanseseza ngamiti be batema mu abazungu. Omanyi nti no yali oba 1894 Berlin conference eyo be batema mu borders Africa tenayo representative n'omu be batutegerera kati omuzeeyi yatusesezza nti ennyumba ya jjajjaawe bagireka Uganda toilet ne bagiteeka e Rwanda. You getting me? Daniel kati muzaawa kati nze bajjajja bange bonna kusaidia mama wange baziikibwa Villa Mariano Masaka. Dadi wange twamuziika Masaka nze kati onzizaawa ate nze Gashumba nyina passport oyina ennanga muntu byonna ne taata wange passport yasooka gifuna 1974. You are getting me? So nze nwanirira atasobola funa passport nganze atasobola funa national ID kati bali Abanyarwanda be kugambye ali mu bifo ebirungi bo tibafuddeyo kufa ku banaku.
bo batuuka bali mu S. Let me tell you, Pope Francis yatugamba mwabali obulungi bamutaveyo genda kusulavinga bizibu by'abanaku ebizibu by'abanaku bijja basanga makaga mwene ma office gamwe. That's what we are doing. So chetukola kibeti tugenda ku radio okusomesa bana Uganda history y'Abanyarwanda n'Abanyarwanda bennyini okumanya rights zaabwe. Yeah. Okitegera, we are doing that on radio and TV. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne mwami Frank Gashumba. Many refer to him as Sabavandimwe. Abantu bangi nnyo out there babadde n'endowooza nti maybe muli mu kwagala baba creatingirewo a provision of a chiefdom of a kingdom tekiriyo mu Uganda oba mu sematika wa Uganda. You can elaborate more on that. Ekisooka Katonda yatufuula ddaba chiefs. Engeri yokka kato engeri yokka omunaku bwasemberera omulangira nga weekoledde. Bwe kiba mu kiro obulangira bw'omunaku kwekolerera. Obanga oyala otambule ne Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Tegera ennyonyi kwagenda okutambulira. Agenda ne Emirates from Entebbe to Dubai. Agenda mu business class. Nawe sasula business class. Ofuneko omukisa ogwo. Ojja kutwala ne Ssaabasajja okumala essaawa 4 kubanga Emirates from Entebbe to Dubai ndoze essaawa 4 oba 5. Bw'okitegeera nti agenda New York. Sasula Emirates first class. Ko tule ne Ssaabasajja. Mujja kunyumya okuva Entebbe paka wa. Kubanga Ssaabasajja bw'alinnye ennyonyi abeera passenger. So we are not demanding for special status in Uganda. Yeah. No. Yeah. Twagala rights zaffe zokka bwenkanya in summary. Okitegeera ndowooza. Tewaliyo kintu kirala. Mwami Gashumba ate n'ekirala abanda banaddala Abanyarwanda, we have an obligation to live a better Uganda for our children. Abakola constitution ya Uganda in 1995 bakola ensobi. Nsobi ki? Ekigambo kino Banyarwanda kituvuga ne kijja mu Uganda kitwale wa Rwanda. Wali oliddeyo mu Uganda nga mu Kenya, mu Uganda nga mu Tanzania, mu Uganda nga mu Sudan, lwaki mu Abanyarwanda? Tugezaako okwogera. Hey Gashumba kikibaina kibapanga bamuwadde ssente. Mwami Gashumba, who is funding this project of Abavandimwe? Tuina ba individuals abatuwa ku ssente abatuyamba. Serious people. Mulaba Gashumba, Dr. Muganga, Bahati, Eno Kankoranga nga bali ku radio. We have a team. By the way kino kankibawo okuva lwe twalaunchinga ekigamba Abavandimwe. Number zishootinga zotamanyi kati sofa twakaweza abantu nga 1.3 abali registeringa. 1.3 million. Yes. Abanyigirizibwa nno era nsaba covid yona gwewo tujja basampolingako kibayita Omunyarwanda oba Omuvandimwe wano kubanga teri musajja we Kampala atajja kujja. Lwaki abasajja ni particular? Mukimanyi. Mulaba abawala balina ensinga empanvu nga ŋŋaali. Ebyengera bya Allah mubiyita mutya mu Abasiraamu ekisibo twakivuddemu kaaka. Tukyali mu siitati. Segwako ddi. Very soon. Mwami Gashumba bakurifaringako nga nti Egypt baina Moses Abavandimwe baina Frank Gashumba. What is your take over that? No, let me tell you, nze believing anti fenna Katonda atuwa ebirabe ebyenjawulo. Katonda tatuwa birabe bituulako. Katonda atuwa ebirabe bikozesa. Nyini omukuba member baffe taata we Munyarwanda maama we Muganda. Yeah. Naye ansesa nti webabeera mu meeting ezigayo Abanyarwanda azibeeramu n'aseka. By the way, president kino kyayogedde. Yeah. Nti abantu abasinga obungi mu Buganda Banyarwanda mutuufu. Era be baamu mu makalulu. Fe tusinga obungi wano. Tewali mu famire mu Uganda wano mu Buganda etali mu Munyarwanda. Teriyo. Okakasa. So okumumma akalu mu Buganda yali protest vote. Lwaki tunyigirizibwa n'otavaayo tuyamba? Kochulira. Sitwagala atuyamba atuwe ssente, atuyambe naffe tweyagalire mu ggwanga ng'abalala. Yeah. Omwana wa muto wange bayala ofuna national ID agifune. Kati buno obwana bwe batoosinga. I've been approached by many companies ne swala abantu obweru. Tebalina challenge. Ba potential travelers abagenda okupakasa ebweru ng'Abanyarwanda 9 out of 10 baba ma passports. Ate passport bagikumawo amalade okusasula emitwalo gya 25. By the way, zoba zitaddeyo mu banka. Non-refundable. Yes. Why us? The same study ekulaga nti singa Omunyarwanda gwe bayita Frank Gashumba asaba passport today at 10:30 n'omufumbira gwe bayita
Fred Kwezera nga mufumbira chances ziri 99% ku buli 10 nti omufumbira jagifuna mu 2 weeks omunyanda bagimumme naye nga fenna DNA kiyemu olw'ekigambo nti mufumbira Ugandans balaba abafumbira nga banna Uganda naye nga se mu DNA ontegera ndowooza balaba abanyarwanda nga abatali baki banna Uganda kyovola twagala tuli branding abazukulu baffe baleke kusanga similar challenges ate bana bakirwanyisa they elite tewali struggle ku nsi bayivu gye bali babaddemu netuuka newe Museveni munsiko yaliyo n'abayivu tebagusa nsonga tebali oluzunguzungu lwokka ate n'olwo tebalutegeera oluzungu tebalumanyi n'olungereza tebalumanyi waliwo enjawulo y'oluzungu n'olungereza so kyenkulaga mbulira revolution emu mbulirayo njagala abo abeeyita nti babitegeera nnyo bayite abantu nange empite mukunge nakugamba Museveni aina masters degree aina doctorate aina PhD atufugide emyaka meka agenda mwana tafuze ba professor ba doctor sakuga nti Museveni wa local defense takola military training mu military college yonna si achusa batu mukunde ba wale Mozambique yayitagenze kusoma byamaje nkugambye nagamba military college aina formal military training military training Museveni jagenda mu Mozambique yalinga bono ogende kyankwanzi how to hand a gun n'ebirala neba general bonna abagenze Sandhurst abagenze West Point basabiti muzeyi ba muhozi kaine rugaba ba David muhozi bakayihura batu mukunde bonna bagira bugizi bwa President wachi wero do you yes yari abade ku military college extra digest mugoba songa knowledge ni education ari so knowledgeable ekirala ine kicho taina kintu kya underestimatinga Museveni alinga engabi mu nsiko engabi mu nsiko akasubi ne bekenyenya ebuuka kubanga ebereroza wayinza okubeera wempologoma taina kyatwala lightly kyava tufukidde ne banga lyonna Mwami Gashumba project eno eyabavandimwe abavandimwe era abandaba bonsanganga mbuuza nti omuvandimwe kinkolera nnyo kiyanga kumpita Gashumba kyensinga okwagala sala kumpita Frank ni byabazungu nzisiru yanga y'omuzungu bayita Gashumba Waliwo muzungu bayita Mukasa oba Waliwo singa project eno etuuka maaso eyo ba mafia ne bagikuba negana okubeera successful kigwa kitya era kye twagukola ensi tuli gigamba twagezaako nemo amanyi amafuta Katonda gatadde ku kigamba abavandimwe nze sigamanyi it's a household brand name mu Google search kitambula kitya abavandimwe kitegeeza brethren aboluganda mu Google search kifuna reaction ate kati akatero zeyo mu mugundi mu bayivu bamwe abe nakaseke abe kalungu bali ku Google bali ku mobile money bali ku Twitter bali ku Instagram yenso bije mukola aberwengo zangu social media yefuga enseno ani yali asinga social media kulwa Trump yali agisinga ani abada asinga social media mu 2016 nziramu wane Kampala opposition ani honorable Kyagulanyi bamwera ku social media ku Twitter bamwe ne mulya pizza ne mulya pirawo ne bugaba tubadde mu kisibo our target audience terina okwo nze bobo manyiti ozitowa nnyo ku social media nyimire nawe Kampala road olaba abantu abangamba thank you Gashumba thank you njala ntambule nawe lunaku lumu ku buli kube lifuluma Kampala buli trading center tuyimirira go choosing kwe tukwata fe Katonda siri pastor n'ebigambo byenjogera successfully bitransforming obulamu bw'abantu ulira ate ne Yesu yavumwa I know yavumwa ekirala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisano okusasa kibere kuye bangamba mbu waliwo omusajja bamuyita Umaru yasinga okulwanyisa obusiraamu nembu yayingira obusiraamu ate yali mukambwe nnyo okulwanyisa abalwanyisa nabbi so omulimo gwaffe gulimu is to educate Ugandans situgezaako kwefuula ba kitalo twagala rights zaffe for example bemansa ba visa ya America genda ku poto yaabwe juza form bakuwe link gidownloading genda mu Centenary Bank sasula visa fees bakuwe date ogenda okola interview basalewo oba okwalifying oba tokola ki ekya national ID ne passport ebiriko ku qualifying kubandi muki ndi mu Uganda
bitulwanira byokka teri kintu kirala. Okay, waliwo yapozinga question ng'abuuza nti Abanyarwanda as the kingmakers of Ugandan leaders. Yes, nakigambye bawagira Museveni ulya kantandike bwenti 1980 bawagira Semwogerere. Semwogerere yawangula akaluka ka 1980. He was supported by Banyarwanda. Buli walabo Munyarwanda waliwo mu Katoliki. Mutambulira wamu. Yes. Abanyarwanda bali nnyo mu Buganda ate Buganda is dominated by the Catholic Church. 1980 they voted for him. Daddy wange tata wange ye yakulira akalulu ka DP mu Masaka ne Kalungu. Ate mukwano gwange Rogers Bulegeya daddy we yakulira aka UPC. Kati Rogers kati ate we NRM naye ali mu kino ky'abavandimu. We NRM ye 10 ku 10 kyovula bafe byofuzi bafe byanjawulo. Nze siwagira ye NRM naye abe NRM aba DP aba FDC mikwano jangu. So in 1980 Banyarwanda supported Dr. Paul Kawanga Semwogerere olwokuba lwakasiisi ne lulangalanga bali baagala bagoba mu Uganda n'awangula. Okiwulidde? Mu lutalo lw'omu nsiko ne bawagira Yoweri Museveni n'aluwangula. Okuva 1986 paka badde bamuwagira na performing so well. Kana akalulu akafembyeyo ebifo byonna ebiri dominated by Banyarwanda be bapulinga rag. Tebapulinga rag nga bali bamuseningira message. Sigino. Wakitegera ndo. Tewali bantu babadde loyo ku General Yoweri Museveni nga Banyarwanda. Daddy wange yafamu kama mumuze mirembe. Yali ayagala Museveni. Ngokuva mu ddiiro ne mu kisenge kye nga mujjuddemu bifaananyi bya Museveni. Ne mubuuze ne yampitanga mukulu munnange ne muza mukulu munnange bifaananyi bino nga binyiti ekino kisenge kyo. Kino kisenge kyo kinze gwenjagala. N'atuuka n'otugamba ng'ali kumpi kufa nti bwe mbanga nfudde wabeerangawo omukisa mu nnondere Yoweri Museveni. Kitange yali ayagala Museveni. Ate nze nange 1986 yawamba tuli baana bate Masaka nga Museveni mwagala nga bwe mwagala nabbi. Ne sijukira I disagreed with my father on Yoweri Museveni. Ne teyanvuma ko teyanza lukukako. Yangamba dembe lyokuwagira Dr. Kizza Besigye nange dembe lyange okuwagira Museveni. Daddy waffe pick up ye mu campaign zo nange bejjudde bifane bya Museveni. Naleka n'ente nga agitumye Yoweri Museveni. Weri? Kati ngoyalo tinkuke ne mami wange yogera ku Museveni. Hopefully ndowooza. Kakati waliwo president we yatuyita Entebbe mami wange ngali Kampala ne simutwala n'abitegana nga mwana goli mu binyo n'okyantwala president Museveni ne mga mami be yayise gwe tewabaddemu. Okitegera ndowooza. You're getting me? So tuyige okwawula abantu buli omu kyakola kikyayagala. So Banyarwanda have been loyal to Yoweri Museveni. You're getting me? Nena to disappointing. First twagala favors zonna twagala kiri kimu. Bwenye nfuna national ID njifune banyala passport njikole system ebere systematic. Excellent. Okay, kale tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero luno twagala kwebaza mwami Gashumba tujja kwongera okubeeranga naye kumukyaza okulaba nga project y'abavandimu eno eyongera okubanga etambula n'okwongera okutanya n'ebintu ebirala nze bobanga n'ebintu ebikwata ku ggwanga mpita tompita mu bintu bitono nze ate buli mbeera naawe nze nkuwe empeke ekaawa naye nga yentuufu nga yejja okujjanjaba awulira naawe kyotalaba byonna mbiraba byonna kubanga nze ntwala omukisa n'ensoma nagenza okubala ebitabo by'enakasoma wa 2013 I think ebitabo. Lwaki towandiikayo naawe ebitabo? Ndi mu kuwandiika akatabo. Ompulira owandiika ku Uganda n'embeera ya Uganda nze omuntu ne bwe mba sikkiziganya naye muwuliriza ye kali kyina okujja naffe. Social media ebere platform ya debate sikuwemula genda olye kino genda olye kiri nze ate ne bwonvuma ng'ente zange zanywedde amazzi zaalidde n'omuddo tolina kyojja kunkola okiwulira baatugamba Museveni yabalema ffe katumukwatemu mwamugyeko yabalema mukola naye gwe bw'owulira nti ffe Museveni yatulema nga tomanya adresi ye nja kutwala emu eri ku Sheraton waggulu awo endala eri Ntebe otwaleyo engalabiyo. You're getting me? Ebiriddirira. So, tufune culture y'okuteesa mu ne bwe batukkiziganya naye tufune culture nti IBRAH bw'aba weenaalemu ku mikolo gyo gigendeko. Ompulira ndowooza bw'aba weefudisi go there bw'aba wanupu you go there.
no disagreeing ne the way ebintu nupu bwe bikolamu. My God. Akatalekeka. Banji nnyo babaweereza ebbaluwa za kooti oba babanoonya babawe ebbaluwa za kooti basayiningeko abatakkiriza byava mu kulonda. Bonna beekwese, bonna beekweka, balinze kulayira. Kiggwa kitya? Kubanga wiiki eneddako kulayira ba MP be baddako kulayira. N'ekintu kye neewuunya mu ggwanga babawandiikidde amabaluwa bonna. Bawandiikira mu babaluwa. Abasinga. Baganya okuteekako emikono. Ne Kadaga yali akikoze. Kadaga naye yali yeekwese. Salamu Musumba n'agenda mu kooti. Salamu Musumba na lawyer we nawa submissions. Omulamuzi n'agamba very simple. Musavinge ba lawyer ba Kadaga. Judiciary we Kenzo yagamba atya? Where are you? Mugamba mutya nti babayita batya bayimira wano kuwa baka ba parliament ba aspirant aspirants ayimirira watya ne mugamba mwalemye musavinga how ekira court waliwo provision singa bakunoonya ne ngati bakulaba bateeka ku notice board ya court, but I think uli ekifemba yo baswana okulanga mawulire gazette. Yes, judiciary mpozi kansongene ku era ku judiciary no mwana afe desire mirembe go batta judiciary ate gugondi suspect ayagala kujayo passport akulite line gwanga. Subhanallah. Omwana waffe yali asoma medicine e Makerere. Tata w'omwana oyo yalinganga muganda wange. Ye yamwetwala yansomera buli lunaku. Omutemu. Mbusi I hear they were dating. Nze bisi believing amunganzi. Waffe fena twasoma neyo Gasiya. Namutwala namusalako obulago yamuwa kalifomu. Yamutera kalifomu ky'okunywa. Namutwala namusalako obulago namusula mu bikajjo byerugazi. First police okunoonyeza bekwatandika first suspect yali ye olwamukwata na leadinga ba detectives w'omulambo weguli 2015 emyaka mukaga on the road omusango teguwulirwanga. Omutemu oyo n'asaba bail court nemuwa bail ye naddayo Makerere na graduating kati doctor era ali Mulago hospital wali ndwe edali alimu ekirekawo kati yagenze mu kooti ng'asaba kooti emwe passport agende mu America yeyongereyo okusoma naye waffe ali mu ntaana. Taata w'omwana ayitibwa Emmanuel Musoke yaŋŋamba yagende wa principal judge then bamwine n'abagamba tebalinawo ssente za kulya misango. Bwe yeewuubye mu biseera covid bamugamba covid tebalina ssente. Abalamuzi abo ab'ekitiibwa musango wa Kanyimunyu bagulidde mu covid eja Sebufu bagiwulira ejani akena ne bagiwulira mutabani wa Kaka ennaku tuliko mutima owulira ensi neetuuka nti omwana omuwala ebibiina by'abawala biriwa era kano ke kaseera ebibiina by'abakyala nabukeera bayokyebwa omuliro wano omuntu yasinga okuvayo yali Matembe. Woman MPs where are you? Banabira Kadaga oyo muki Kadaga woman MP wekamuli ebiina by'abakyala biriwa owulira omanyi omusango kasitagulwa okuwulirwa disadvantage eriemu obujulizi buwula ku fayiro kituufu ba investigators bafa ba investigators baba transferringa bwina ababulankanyizibwa twogerako kye nakugamba nti ova waka ng'oli mulamu byoyogedde olunaku enkanya ne zijja desire mirembe our daughter rest in peace omutemu and we hide a suspect sigwe yasooka okutta we hide a suspect ochulia kati ali Mulago ate ayina oluganda ku mulamuzi omu ukakasa akaseera bekanatuuka omulamuzi tugenda mu bagamba ukakasa yes byaddala babyambu ndayira nga ntya Allah omulamuzi ya frustrating kino nkyogera nze ne bwabeera muwala wange n'abwabeera brother wange na participating mu kutta omuntu deliberately sikuterayo kabega bw'otta omuntu in self defense kirala by the way ne mind nowo omwana wa muno California n'omuvuga okuva e Kampala n'omusula mu bikajjo byeruzira ebyerugazi Kanyamunyu kankwe example Kanyamunyu lwaki bamuteeka ku Manisalota Kanyamunyu mukyala we gwa datinga Cynthia mbo yalina threats from Rwanda. Kanyamunyu bwe yalaba ne yeekanga na jeki emundu n'amukuba mu lubuto. Kanyamunyu bwe yakyerezinga nti Akubye omuntu ali innocent yasitula akena
namutwala nakasiro mu hospital era omulamuzi bwe yali amuteeka ku Manisota yamugamba nkutadde ku Manisota ne nkujja ku mada lwaki bwe wakuba omuntu ono wagezaako okusevinga obuki obulamu bwe naye ono naawe mwana waffe kalifu namutwala mu bikaje erugazi omutumbavu ali mu Kampala muno agenda kutabaana b'abantu abalala judicial eri awo ate abalamuzi bwe mutaveeyo ne mukola bintu nga bino abantu bagenda kweyongera okubamalamu ebitiibwa oba temulina ssente zituuza session muzitugambe tuzibawe kole fundraising okige otutuuse agenda mu America amakole masters kati waliwo omulamuzi gwe nayogedde naye bamuyita Mutonyi yali emukono nangamba Gashumba this is not the first time omuvubuka oyo ng'asaba passport yagigezaako omulamuzi Mutonyi n'agimumma okakasa neera omulamuzi n'agamba bakiraaka bano abakooti mukweke fayiro eyo mukweke passport eyo kati lugendo tuwandikidde American Embassy nga tugitegeeza intended travel y'omuvubuka oyo ayinza ofuna passport magezi n'akola kinadduka tuwandikidde university mwabadde alaga otegeeranga tuwandikidde immigration officially tucomplaininze wa DPP tucomplaininze wa principal judge tucomplaininze wa mukyala Nakalema ne wano mbakyaziza okitegeera ne wano nkwade platform okyogeddeko okiwe leero desire mirembe nkya situmanyani you never know here abantu mutamutya omutemu ng'ababbi b'enkoko bali mu makomera myaka ena bakwata omwana wa boda wano ku ssaawa ya Queen n'avundira eruzira otegedde n'avundira eruzira naye nga wa boda omutemu mbukafiu ne bamutwala ekitalya bwe twamuwanisa eyo social media platforms ezo zonna n'azijjayo Twitter handle ye n'agijjayo Facebook Instagram buli kimu lwe tugenda mu kooti lwe twaliyo emukono yajja okakasa yaliwo ku kooti naye kweka mu motoka awe nebaliza NBS eje bayita journalism era omuvubuka oyo Daniel Lutaya yeetagana ekirabo yasaza amagezi n'amusanga mu motoka journalism tetegeeza nti oli mu kooti go deeper musango bwe bamaze ogwadijaninga kubanga kooti yagambye nti nno application y'okusaba passport bajja kukola ruling yayo mu June or July Daniel Lutaya n'agati kisoboka we must look for this man nawe yalinga kamera ze yamusanze mu lukanga mwekwesi naye nga telo yawa gama munamuzi nti client wange taliwo tiyazze tiyewulya bulungi kumbe wali mu premises motoka eritemu okay ebyo bipromotinga mob justice abalamuzi omutaveeyo muwe justice abantu bagenda twalira amateeka mu ngalo zaabwe extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero ababaka ba parliament n'abakiise ku mitendera gy'enjawulo be baddako okulayira era nga tujja kuba tukomawo ne mwami Gashumba insha Allah ye tulabe kyatambudde kya be baddako okulayira be baddako okweyagala myaka 5 munywanyi waffe akyali mulwadde Segirinya Segirinya mulwadde bwe mpuli ali Nairobi Segirinya simuwuliza nnyo naye okimanyi nti every 5 years government ya Uganda creating creating 1.8 million political jobs after how many years 5 years buli we mulonda emyaka every after 5 years mulonda ba kansala ne mulonda ba chairman ba districts ne mulonda ba women MPs ne mulonda ba n'abalala kati kankuwa example oba kyekyo mukulu kyayogera content NRM creating employment opportunity ya walimba kati ekira buli owulira nti government creating a district eba telese services closer to you buli oba creating a district empya abayambye abantu balinganga bana asooka balina ofuna woman MP balina ofuna MP w'abasajja mu bulingeri balina ofuna DPC mu bulingeri balina ofuna DISO mu bulingeri RDC LC5 ne LC5 be bafunamu si Gwanda besawoze singa creating a district kwali kukyusa Uganda singa tulina Dubai ewaffe Masaka ba creating Kalungu district ka district kalinga nge kitebe ky'amayembe okay tetugenda kubanga tusukawo budget ya Kalungu ogimanyi mbo mwako ba 1.8 billion ezo sente zikola mu company emu the entire district awe tutuuse so tibakulimba mbokulonda kuno kwinda ndikuyamba abanaku kuyamba be balonze okay kale tetugenda kubanga tusukawo munganye nsoke nebaze roast coffee academy awe yagudde wetabya najja nankombi batendeke ba baristas abakabi atenga bagudde still bachaina ne tabiri yabwe main branch eri ku Alwada Mola Airport Road bajja kutendeka okola latte art wakabi coffee roasting ne manu brewing wakabi atenga nkugamba nti Niski Beauty Experts we bali wali Kampala okay zino garden zetuli muza KCCA KCCA ya kitaawo garden za kitaawo
Okay, akuweereza message wano. Mukwano gwange nnyo mwagala nnyo. He's very good. Abadde antiizinga mwezo. Sebo tugende kumpula. That's a good one. That's a good one. Nisk Beauty Experts bakuyoyota n'olabika bulungi nnyo basange ku MM Plaza omwaliro ogusoka F2 room number bakola pedicure manicure ne makeup owakabi. Atenga still ne baganda bange aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park 14 Plaza SF01 ne SF12 bano basabaze mali okuva China paka Mombasa. Mu office ya kampala ja kusanga mu Muwonge Ibrahim atenge China ojja kwatana n'omwami amanyiddwa nga Malcolm buli kimu kitambule bulungi. Mwami Gashumba tuyanza nnyo obuddebo. Thank you so much. Nawe gwebale keepinga webale buta scooping a law. Thank you so much. Chukulu nnyo. I'm humbled. Banno ba scooping the law. Byanfuna. No si byanfuna. Oyina okukipinga brand yo. Chokola Lamborghini emala emyezi mukaaga nga bagikola. Egula buwumbi etwala abantu aba. Basi milioni 3 etwala abantu 8. Ekolebwa mu bbanga kye basi. Ebasi ndo za myezi 2. Pulimo dakika mukaaga. Vitizi. Ndo za dakika 3. So kyengezako kulaga nti manya yo audience. Thank you. Kolanga show erabwe buli muntu. Wane Uganda olumumba bampeza bulinks bw'abantu nenseka. Oli ali mu interviewinga muntu ali so resourceful. Nese dume yembuzi emulima begaawo erinyira gine wayi tigira nduuza. What's this? Successfully. I know. Kyetwalina okwogerako olulala. Lwaki abayimbi ba West Africa batekinze over? Lwaki Diamond atekinze over? Actually, we shall have that as our next topic. Ngatutunulira at industry in general. Ego muyimbi no yimbire na kulabye ku macha. Ku 8 no sanga birthday nansa na wona no yimya no yimba. Ku 11 no gende kachi waliyo kwa buyirumbe no yimba. Kya comedy wa one. Boy nabye ebimute muri mu kipya. Ontegera ndoze. Bono branding yourself the way you are doing it now. Corporate companies zigenda kujja. Inshallah. Zigenda kujja. Inshallah tazima mizikiti. Mwino gula seminti. Wale mbera. Ngalembere gotadde. So wono ganti inshallah oyina okubanga werwanako. Yeah. Message ekikola ki ekirimu. Nze bankubira amasimu botamanyi bungi every day. Can we do an interview with you? No. Gwani. The mere fact tomanyi na linya lyange lifemba yo. You don't qualify to interview me. Gashumba twogere ku byabavandimwe bebaki. You don't even know. Do some research on it. Yeah. Unfortunately, the media in Uganda. Actually, tujja kufuna a topic about the media. Eyo yondo wadate. Media. My God. Yetaga kusabira. Buli sector ya wano. Chiche tukyali ne Uganda. Tewakyaliwo tukyalina enjuba. Tukyalina enjuba. Abaana bajja kutunda enjuba n'omwezi. Waliwo omukwano gayampereza ka message. Nangamba bano batatunda njuba na mwezi. Bajja kuba kikyabalemye. Naye basobola ogitunda. Actually n'enjuba bagisembeza kumpi waba otema ebibira. Enjuba boogirese kumpi. So bolekedde gitunda. Nenge this country ne gwanga lyafa tewali sector namu. Every sector. N'ogenda ku petrol station oyize kunywa amafuta ng'omuntu ali ku smartphone ye. Asereza. N'ogenda mu dduuka ogula ekintu ngali ku smartphone ye. Tusiba tuyomba n'abakozi. Buli mukwano gwanga ngamba Frank gwe wooli otya n'oyomba okuva ku macha ne buziba. Otegera ndowooza. Ne buli lugambo lwonna balumanyi. Kati mpulire bashifutinze kati bali ku Israeli ne Gaza gye bali. Yembozi banyumya. Man U ne Liverpool ogwo gwasuze ogwakasula emirundi yebi. Simanyi bwenda babasambi ba mupiira bagagganze nga ndi mwavu. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tubagaliza ekiseera ekirungi njala kobaza Idris Lukwago, Daniel, Keith ne Tony Senabula. Thank you so much. Then to the viewer mwebale nnyo kubanga mutulaba. Thank you so much. Tukwatagana natwe omulundi oguddako omukama Katonda abakuume nkwagaliza birungi byere. Nange nkwagaliza kyonjagaliza kiri very simple. Kyonjagaliza kyenkwagaliza bonjagaliza ekirungi nkikwagaliza bonjagaliza ekibi kyenkwagaliza tewali middle line. Bonjagala nnyo nkwagala nnyo bomba tonjagala nange sikola ki. Thank you. See you next time.